Manya gange bampita social media platform kosa Don gange bampita Bahat Raymond sawa. Mbera ntinda era je mpanga era je mbadendi nembo soko kweyanjiza amanya gange mbado mazo gogera kati so chembade njogerako kogera ku mwami Don Chris kwano gwange twali wamu era tubadde wamu ku Aluna Towers nga wakolerawo Skype na mpita kubanga twaliko mukomera wa Meruzira Kampala Remand bwe twali Kampala Remand nga tubeera wamu twasulanga mu Odd 2 Kampala Remand nga ndine Don Chris oyo naye bwe twava mukomera bwe tuti yangamba nga tukyali mukomera before nga tunakufuluma yangamba yangamba business gyakolebwe ne kyakimese mukomera bwali bufere bamusibira zali milioni 350 era ze bamweyimirira ko kuva mukomera nenda ngamba wava mukomera bwati we yakoma wagendo tandikira kuluno laga agenda kuba etoke nga dene nnyo kuba kuluno ayagala branding buli omama manya agala kubeera nga Brian White kuba yandabanga ndi ne Brian White Foundation naga mwakikola mutya nange njagala kufuka ng'omusajja oyo naye nga ate Brian White yes teyali mubbi teyakola bintu ebyo Don Chris bye yakola otegere nanganze kasita nfulume komera ntandikira wena koma nja kubba buli kimu nja kubba buli omu yenna yitati munene nze nja tandikira kutwala abaana ebweru naye nga sibikola already tebyaliyo n'ebyo bintu yakola nga visa kuba yampita tukole wamu nene nti okutta mukomera kubanga ndikomera nalyali lintami tebansibira bufere naye nanyinamu obuzibu bw'ebbanja tekyali kintu te mukomera nena ngaawe nkomawo bwe yakomawo bwe twava mukomera nangamba ajje tukole wamu nena nga business eno erimo okuza omuzigo naga bayinza otukwata bayinza otuleka ne muganza sijja kweyungako era nensigala mirimu jange entinda jenkola business ye yalabera ne Nigeria nandeta ko wano nansomera mu business ngabe tufera nyino okugenda mu field kunonya abaana abawala bichi nebo yavaayo werabanga business njiganye ne tukyawagala teyatadda mu kunonya kubanze mukomera nze namulabiriranga jukira ku Don Chris yata ina abantu babamulaba mukomera nganze bandetera ebyokulya bandeta bukimu ngamuwa nga Don Chris akawunga kamukese mukomera nganze muwa buli kimu kubanze babe waffe bandabiriranga kuberuzira okirizibwa okuletera emmere ne bagikufumbira wapokirizibwa okuletera emigati macarons bichi micheri ne bakola ki ne bakufumbira nenga Don Chris tera mulabe eruzira era yali kumanyi gange wetwali eruzira nga buli kendi yako kali yako kuba twasulanga high command tetwasulanga eri mu babinyo twali ku high command mukomera ne wano bana abasula mu bigaali bana ababeera wansi abatayinamu nefe twalinamu ne tugula we tuyiso okukola ki otusobola okwebaka nga twebaka bulungi ne Don Chris nenga buli kimu esabuni okulya bichi ebirungi migati mata nga nze muwa nyewe yava mukomera gaine neerabira nafuna ettooke nze naneerabira kuba yali ayagala tufere nenkola ki nembigana kati bwe nabigana Don Chris yafuna sente yaneerabira ne mukomera nze namulabira omusajja oyo soko okwebaza asoke ne baze kansala wange ndese wano at least okuba kansala waffe owentinda Adrian Muntu mwebaza nnyo okubeerawo okukulembera ekitundu kyaffe ekyentinda mwebaza nnyo kubanga atukulembedde bulungi era atukoledde tumwebaza nti bannange mumulabirenga ddala abantu b'entinda LT3 kansala waffe tubi engeri Don yali anyingiza mu bintu by'ekifere yali anyingizamu ng'ayagala tuyingiremu nenze we nabigaana ebintu ebyo kubanga yansomeramu nangamba diira eno sookunoonya abawala ne tu-advise ne tukola obulango ne tunoonya abaana bagenda ebweru naye tujja batwala mu nsi zino ez'okumpi naga bwe tugenda mu Arab bwe tugenda wano mu Barabu waba kumpi tulina okukola UK Canada wa abantu abalina visa sente zibasasula ennyingi nga byagala tukole nenze ne mugamba Don sijja genda mu bufere kuba kuli sinkumanye twali mukomera yanonyumiza byebimu waliwo negomba n'okunegomba kuba ndabanga Brian White nga nze gwe weegomba ate sawa zino ngamba oyagala tuyingira offe tugagawale nga sisobola nengumira ku mazima gange ndiye zange ze nekoledde nenga bulijje yankubiranga n'amaana ankyalo akuba tinagana ofere bwe yali ayagala nzetaga ne muganda ngankoye ruzira embera ye ruzira mbi muganda wange tusobola kubeera ruziro laba ruziro ogenda n'obeerayo obonaabona nnyo naye sisobola genda ruzira kubanga naye saagala kudda gye nava kyekyantiisa mune nange njagala sente buli omu ayagala kubeera successful ara atayagala bugagga mukaba wange abantu byafeze akola amagezi azze sente z'abasajja abaana abawe kuba buli omu buli agenda ebwere Don Chris kyenkusaba jangu oveeyo sasula sente z'abasajja sasula sente z'abaana bonna be wabba
jangu obawe sente zaabwe kubanga abaana buli agenda ebweru ayagala kukyusa bulamu okitegedde ssebo so vaayo nze ofere bwona bugaana era Don Chris nze nakulaga ng'osaasanya sente ku comedy store biki ng'obikola naye nga nze mmanyi era oli mu kufera kubanga wali weetega wabiŋŋamba dda nga tuli mu kkomera n'oŋŋamba woova mu kkomera bwoti nga tuli Kampala remand noga wooviira wakoma wootandikira era nalimbira nga ogaba sente abayimbi bakwefasa naye nga nze so akujja gy'oli kuba wanyingiza ofere ne mbugaana nze Don Chris naye so agenda mu fere kudda eruzira kyola nze so akugoberera nabigaana so ujoli jango sasula bana sente z'abandi bakunonya bakuteeka mu kkomera oba ofiirayo oba okomawo era sente nezo jazikozesa bazirye bigwe nenze kyensaba kujja kusasula bana Uganda nze company nagira n'ingamba bamwe Dubai chichiye linga nagendo nange nebigana kuba ekyeyo namala just 1.5 nenkomawo nangamba n'ekibeera kityo obulamu bweyo buli butyanga nyumiza nenewunya nnyo kubanga ayagala kutwala abantu Canada USA ayagala batwala mu mawanga agabbe agewa Don Chris ogamba otyo kutwala omuntu UK Canada wa nga tetutukangako neeyo nze kyali kinsobedde nga sikitegeera butegeezi kuli sinze nalimbeera nayo nga nkunyumiza embozi twali mukomera wamu naye nga buli kimu kyonna kiinako amalo kubanga buli kimu takimanyi kubanga nze Don Chris yambuuzanga eby'e Dubai ebyebweru naye newuunya nnyo kubanga ayagala twala abantu e Dubai I mean kutwala Canada wa mu nsi eziri developed like Germany wa naye naŋŋamba nti tatuukangako ne Dubai nga munyumiza n'embozi y'e Dubai nakyewuunya nnyo kubanga avudde mukomera ng'ate agamba atwala abantu UK wa ng'ensi ezo zenkugambye ze yaŋŋamba naye yaŋŋamba before nga tukyali mukomera naye wakoma wava mukomera yazze kunyaga bana Uganda nali nkimanyi naye nga sobola kuyimirira musajja amulekera omukisa gwe yalaga kuntwala mu bufere ze nembugaana nemugaa kamuleke kubanga yankyana okunkyawo nga tusobola nakwata simu yange naye mwesonyiwa tayampa na 10 namulabya mukomera Don Chris yali nothing ng'alidde akawunga n'ebijanjo nga kamutamye eruzira Kampala remand nyina obujulizi nabeeranga n'oyo omusajja twabeeranga mu Odi 2 ne bw'obuuza eruzira ne osi waffe w'eruzira amadde oba bamuyitaani neerabidde erinnya lye naye nga nze buli kimu akijja ku nze ng'oluusi bimusobedde nga akawunga kamutame kamukeesa naye newuunya nnyo okuba Don Chris avudde mu kkomera nandaga obugagga bwa just myezi 6 ng'agaggawadde bw'ati nakyewuunya nnyo era nange nenkola ki naye nga nali manyi kyakola abayafeze bo bakkirize bukkiriza nti bakoze loosi kuba Don Chris tali mwetegevu kuba sente kuba Don Chris talina kyagenda bba wagege mazima yajja gumira obusibe bamugende bamusibe kubanga n'ekisooka agambe nti abaana tebalina evidence tebambuwanga receipts simanyi oba bateekangayo sente ne batasawa receipts naye yagambe ali willing tagenda bba na 10 era nze kyensaba government ekwate ku zino kampani bana abaferefe abantu bwabazza mu kampani kutwala abantu ebweru basooke bamwekanye bakanye buli kimu kyakola kyonna okitegedde so tikusikiriza kampani kati okkiriza otya omuntu ekinnuma n'okunnumaga nti gavumenti ya Uganda eno eyaffe neekwate ne security UPDF neemumuwa emukuume ng'ate mufere Uganda tuliwa nze nakyewuunya nnyo okulanga alinayo omusajja wa UPDF nakyewuunya nnyo nembuuza gavumenti yaffe ye supporting obufere wano mu Uganda nkyewuunya nyerezaako naye in a natural sense omuntu ng'ovuddeyo nga gavumenti yaffe efaayo musooka noonyeza ku musajja okumuwa omuntu wa UPDF that means ekifaananyi kyaffe kala gundi yaffe uniform yaffe ya Uganda UPDF bagyonoonye because every omuntu yenna avaayo ng'alina ku ssente nga mufere bamuwa omusirikale why lwaki temusooka ne munoonyereza nga munoonyereza ababba ne babba gwe temunoonyeza ebikolebwa mu Uganda eby'omugaso naye nga abafere nga bano bafeza abaana bameka abadde banoonye kyokka n'emirimu mu Uganda teriimu mukiraba abaana bagala fuluma ebweru emirimu tegiriiwo bababbye kati obubbi bwe bugenda kweyongera mu Uganda okitegedde so nze ngamba government bannange yaffe muvengayo simanyi why would you give someone security ng'ate temuyisoose kuwekanya muntu oyo ali atya sente azigyewa ajja kubuulira gundi ye we baali mu kkomera story abantu